Atulaba ogamba otya? Leero ndina abakabi wano. Owai. Wanjai. Ogamba otya? Ndi bulungi ogamba otya? Ate gwe. Nange ndi bulungi nnyo. Buuza kuba kulaba. Abandaba muli mutyeyo obulamu bugamba ki bannange mbaagala nnyo. Mwebale kuweereza kola naffe tukola eno. Amanya enze Sirwadda Lawrence. Okosa ne mukuyimba. Nkozesa lya Mac Dog. Atola abantu badde weese weeta simanya lo. Mac Dog lyentera okozesa. Ate gwe okozesa banyaji. Sweet Ben. Oli eyita de Ben. Gwe eyita Sweet Ben. Anti nze muyimbi. Nze muyimbi nga nkozesa Sweet Ben ono ye Mac Dog. Ate amanya agatali ga kuyimba. Agekika. Alinaitwe Ben. Ani? Alinaitwe Ben. Alinaitwe? Yep. Anti uyita mbadde mmanyi lya Kifaransa. Lyaba hororo. Ate ogambye anoti Ben ngamba ono Mufaransa akola kye Uganda. Alinaitwe Ben. Bitambula biki? Sawa. Lwaki ogamba nti sawa? Anti kyentegeeza nti bitambula bulungi. Ate ebibyo wa? Ebyange bitambula bulungi. Naye era nga bwe mumanyi nti wadde bitambula bubi omuntu bw'oba musajja olina okutolaga nnyo nti onyigirizibwa naye wadde onyigirizibwa ffe abasajja tulina ekintu kisigala mu mutima gwaffe ne bw'oba onyigirizibwa n'osigala ng'okola paka obulamu obusanga obulamu. Endongo etambula etya? Endongo yali tambudde bulungi kubanga nze ndi songwriter ku side yange yali tambudde bulungi kubanga sobola okuwandika oluyimba nendukola lihaso netulukola lihaso ne Sweet Ben ne luba lulungi ne lunyuma ne balwagala naye obuzibu obuliwo ezzala uli enkokola. Ani akuzalawa? Abayimbi bangi bazalawa. Ani? Kati oyinza okubeera bangi naye kansoke nkuwe kino ekyokulabirako. Ogenda n'otuuka ewantu ng'oba tugeze mu studio mugenda kukola oluyimba omuyimbi najja ayambadde gagoze si kibi okwambala gaga ezo najja n'akuyitako n'akulinnya n'okulinnya n'agenda ate agenda okutuuka eri nga tebamugamba g'oli nnyo omutegedde nti egundi atadde akubuuza kati n'obuuza lwaki kye yalisoose lwaki kyasembezaayo owulira n'omutunuulira n'ogamba kamuleke bwabaza empisa ze n'omwesonyiwa. Obuzibu obulala bw'ensanga mu music bandibadde abayimbi abanene bagezaako okuyamba emiti emito gisituke kubanga omuntu otuuka n'okula ne bw'okola otyo otuuka n'okula ng'ekintu tokyakisobola n'ate baddidde emiti emito kati nze ndi songwriter nzija oluyimba njadduwa omuyimbi olugaane okutambula ate ojja ekiseera otuuke nga weetaaga nkuwa oluyimba ate ŋŋaane ate bwe naagaana ogifuule empalana. Manya abayimbi balina engeri gye batondawo ebiwalana ebitali mu magezi ate nga ye musobya ate n'ayagala kufuula eggwe omusobya. Ekintu ekyo kinnuma mu music. Lwaki tukola bwe tutyo? Muyimbi kyoyo bwebali olugo ogamba nti ono yanninnyako oyo tumulabise akimanye nti no yeddeko kuba kikuluma kinnuma naye omulundi ogunaddako nsaba onsonyiwe nja mwatula. Sebo twandi mwatudde kati tujja mwatula kuba yinza okusanga tenakuba bukubi ate bwawe bwankuba nja kumanya nti ate mugwagwa kubanga okusoko nninye ate ne bakugamba ojje wange nze nina kyoyagala ate bwonsanga n'onkuba olwobuba bugwagwa. Owai ate ebibyo naawe ensonga yemu bakuba bakulinnyako. Ebisoomooza bibeeramu mu mpolampola naye lwakuba nti oguma bugumi oguma kubanga ekintu kyo oba olina okusigala ng'okola ki ng'okitambuza newankubadde enkokola mweziri challenge mweziri gw'olina okusigala ng'ogoba ki ng'ogoba kirooto kyo. Gwe tebakusanga ngako ne bakulinnya ne bakuba? Nedda kaakati nze okusoomoozebwa nyiza okugamba nti kale nakulabanga mu mabbaala batya oba kale nga mu bifo ebibeeramu amasanyi mabbaala bikinga ebyo ogenzeeyo ofune ku microphone ne bakumma nawe osanyusemu ku bantu bo nga bagamba Sweet Ben tesobola ebyo bibeeramu ebyo so kati lwe bakuyambye
akayimba bakakuba ne bakakubako chorus ne verse okakana nga bakugambye nti vaayo vaayo mpola mpola nenga olusi kale ogenda yonga ononya ba clients ne ba fans nawo beero wakabi ekintu kyo kitandika okubeera ki ekibeera ekyakabi nga kitambula kakati nyimba kizoyimba era yino enyimba mmeka Sweet Ben Sebo enyimba zo ziwerawerako nerwa kuba nti akayimba kenakasembyayo okufulumya bakayita Veronica tuwakapera atefe tugaye Veronica yerete si yange newankubadde kale n'endala zikyaliyo tuwakapera ka Veronica ate tubule Veronica Sebo yakola kyo tuko muyimbako ekyo kyangu nnyo ekyo ti ndowooza lw'oli banange nonazaake naku yonna bebi ndowooza lw'oli banange nonazaake naku yonna eryo eriiso lyotunuza lyankuba wala ndowooza lw'olisembeera okumpi nange essanyu n'erinzijula nga nkulabyeko ebirowoozo birinzijira nkole ntya oba ndi kwambala ng'esati yange bwe kiri nsukako nditabuka temunenyanga ono ye wange koze Veronica nze njagala ondere makadogo ye muwandiisi ya owaye Veronica yakola Veronica ye ebya Veronica oyo agenda binyonyola leka Sebo kuba ono ye mastermind wa lyrics ekitegeeza gwe wayimba buyimbi yes nange kale nyiza okuba nga nateeka mu art ng'omuyimbi ng'omuntu kale anoonya kola ki okwefaako nenga ebisingako awo Macdog agenda kola ki agenda kunyonyola mukulu Macdogo Veronica wamusanga ku luzzi omanyi mukama bwakwange ekitone omwebazanga era nze ebiseera ebisinga bwe manfuluma ewaka mukama musaba ebintu bibiri okumanya n'okutegeera era mukama mwebaza abimpa Veronica oyo nali ku Kampala Road awo nyini wenjagala nga nyimiridde yesebo kati ne wajja omwami n'alekawo omuwala omuwala n'alekawo omusajja omuwala n'abako wayingira kati omusajja mukulinda ennyo n'akuba essimu n'ayita n'amubuuza Veronica oli luddawa ondedde wano essaawa namba sikulaba oba yali ggwe kati nze neetunuulira Veronica mu butuufu nga muwala kuba nali nyimiridde awo kati omusajja kyava mugamba kale isoke kanze kangende naawe genda okwasaganya emirimu gyo kati kyenva mpita omuwala nemuga nyabo najja nemugamba agwani amanyago nengamba nze Veronica nemugamba ng'olabika bulungi ng'owunya bulungi nga bw'omubimanyi omuwala nemugamba kontakiti yo nagasobola kuba nakakulaba era baayi n'asibola n'agenda olwaddayo olweggula ewaka nentuula mu nju nentandika okuwandika oluyimba olwo nga luva ku true story era ddala true story Veronica gyali yakimanyi nti neno bamuyimbako bwe yanyima contact naye nga bwe mulaba ne mumanya mugamba nakuyimbako kuddayo Kampala Road gwe ate Kampala Road boddayo olwo ofuuse ebisaawa bya ku kkubo kyekitavaawo tulinde Veronica paka ddi n'akalirawo nga kimuli nga Veronica ye kyogamba tokyagala kati mulaba ate nzirawo mozole maaso nga ndali akomamulawo nti ndinda Veronica naye nga Swiriberi yakitegeerako ensonga ye yagimanya era oluyimba bw'oba songwriter yenna omutuufu bw'oba onoowandiikira omuyimbi oluyimba osooka kumuwa sitoole yaalwo n'alufiiringa mu kiti ekyo ate n'onyumya naye n'onoonya kiki muli munda ekisinga omusanyusa n'ekisinga omunyiiza bwe luba lwa ssanyu n'oteekamu keyakugambye akasinga omusanyusa kati bwe lwatuuka mu vaasi eyo awoomesa oluyimba n'abalulira ne bagamba yoyo naye nyini liva ku ntobo ya mutima gwe kati nze bwentyo bwendi era nze kizibu okunsanga nti nawandiisa oluyimba eŋŋoma ze zimu nga bwowulira abayimbi abalala oli n'ayimba mu ŋŋoma n'oli n'agimba yeemu kwegamba n'obuuza oba kiki kweganze munansonyiwa abasinga bayinza okuba tebakigendera naye nze olw'okuba nti kitone kyange nkiwulira naye bwe bityo ebiba naye nze music mujja ku mbeera
yembandabye oba ekintu ekiba kintuuseko bwe luba lwa nnaku nsobola okuyimba okuwandika ennaku bwe luba lwa ssanyu ne mpandika essanyu bwe luba lwa mukwano ne mpandika omukwano mu buli sitayiro zonna ng'ogyeko zino ng'eza bagravity abo sizisobola Lugafulo nga we lugafulo simusobola nandibadde musobola naye batontoma bingi gweze bayiya kuverenuka kyogamba tosobola kutontoma bigambo andi ffe twatontomeranga nagenda ebuddu nendyayo enkeje lwaki tewaleetako byalinga biwanvu bwe nsobola okukyusamu nenkuba mu dansi naye nga dansi si bwatyo si wa lugafulo nsobola okukyusamu ng'ogyeko lugafulo sitayiro zonna nzisobola oba R&B oba zonna sina gye sisobola ng'ogyeko lugafulo kuba ye simusobola okuggyako oli bw'aba ayagala omuyambayo omuwaayo ku bugambo kubuteekayo naye nga nze tambulidde nti oba agenda kwima lugafulo musobola omuyamba naye nga lugafulo simusobola kyogamba tosobola muwaayo oba ngamba kuwandikayo layini n'ogamba nti no ya lugafulo tugambe simanya nze yasomesa omusomesa nsobola naye ndaba kati nga gw'omuwandiisi yiyayo layini oba 3 oba 2 kankikole kubanga ndi songwriter kitone kyange tambula ng'ogenda bw'oba ogenda teweerabira ebyammwe bibi mama we yagamba teweerabiranga byalujja ebyolujja byammwe era kuuma ewaka beera ng'omwana omugonvu erinnya okole kitaawo obeera omuna emikisa mu nsi nga mingi alo kati kitegeeza ogaana buganyi naye nga sitayiro ogisobola sigisobola ate ng'ologiwandiika yandi okutontomano mu Buganda omuntu yenna oteekwa okuba ng'omanyi okutontoma simanyi kati simanyi olina okuyiga kubanga bw'oba tomanyi kutontoma era ku masomero by the way ffe we twabeereranga mu masomero mu byalo eyo gye twasomera baatuyigirizanga okutontoma batuyigirizanga okuzanya dduulu batuyigirizanga okuba sekitulege sekitulege wasibanga kamwanye waya nosima ekinya wansi nosaaka akabaati nobeera okwo beesi bw'oba yagala beesi onyiga waggulu bw'oba yagala tune ennungi okwata wakati yoyo keeko kasekitulege twakazanyanga nnyo kati kyova olaba lwaki okutontoma toyinza butakumanya owai ovaawa okujja okutandika music obuuza gye banzaala oba yatandikira gye bakuzaala ndowooza nze banzaala Rukungiri Rukungiri gye banzaala ne masoso g'ebyalo eyo mu byalo ng'olinga agenda side omanyi ku mwalo kuleka Edward eyo naye nga sigamba nti otuuka mu bitundu awali ki omwalo just ye direction gy'okola ki gyokwata so kati bayitayo ekyalo bayitayo Mabungo sub county Bugangali lwakuba nti nze okutandika okuyimba kale at first it was not my dream tekyali kirooto kyange nenga omanyi omuntu obeera n'ebirooto nga bingi ebirooto obeera na bingi ekirooto kyenasooka okubeera nakyo kyakubeera omukozi w'oku radio bukedde enfa mayiri XFM eri wali negombanga nnyo nze negombanga kati sooka owulirize nze negombanga nnyo okubeera presenter w'oku radio naye nga n'ekitone ekyokuyimba nga kikoze eki nga mwekiri kubanga twayimbanga twabeeranga nezi talent exposures nga tuyimba bwe tuzina bwe tukola ki tukola drama era nange okusinzira Makadogo nga bwakulazeeko nakulaga mu writing nti ye kabaka wa lyrics nga bwakunyonyodde kati nange nkulaga nze kabaka wa entertainment otegeeza ki bugamba gwe kabaka wa entertainment anti kakati basooka kola kikumba opportunity kubanga buli kintu kyonna already akapera nkoze eki okatuwadde aka Veronica akapera nga kuwadde era Makadogo nga bwakugambye nti ye bw'aba awandiika style akola ki azikyusa era akayimba akagenda okola ki okuddamu okufuluma kawukana ne Veronica tukube kidansolo kati nedda si dansolo okulaga nti Makadogo yasisinkana omuntu gw'alina okola ki okubeera naye atamusumbuwe kubanga nze nga nkyayimba twabeeranga mu kuyimba mu kuzina mu katemba era ne mu katemba njagala nkutegeeze nti I'm the best of the besties. Mukatemba stand up comedy oba skit? Comedy.
anti waliwo ogamba nti nno ono w'okuyiyizaawo waliwo n'ono w'okwakitinga kati gwe ssebo ogwawo kakati nze nali nkola acting nga mu parts kale ebintu bye twazannyanga twafunangayo emiramwa ejaki gyemuzannyako egyenjawulo oluusi twafunangayo emiramwa nga oyinza okwefuula awo wonawona ng'okyali lukunjiri nga mbeerayo obanga ovaayo buddayo nedda ate nze bwe navaayo kwegamba emirundi gyenzirayo ne kaakati mitono kuba njagala nkutegeeze nti olikoko ye Kampala weeyagala kati nafuuka w'e Kampala kati mu comedy nga bw'obadde obuuza nkola acting apart from music era nze mu kuzannya nayogezanga nnyo abasajja abakadde bwogeze ate ssebo otuli kumpi bwogeze abasajja abakadde ng'amanyi okuboogeza bwogeze tuveewo togamba nti omanyi kitegeeza tulage kankulage okulaga nti am a son of entertainment naye mwe baana mmwe munzigyeko akamanyiiro ate mwe baana mmwe ngenda kubakuba bukubi mbooko ebyo bye mugenda eyo ne mukiiba mu kuzannya ne mbagamba mufumbe ebyokulya ne mukola ki ne mugaana ngenda kubakuba embooko mutuuka okufa nga temusookye nakulamba mulyawo mulinga n'ebindaaji owaye eno enjogera ogijjawa ogijja ku muzeeyi we erikunjiriwa ate gatonsesezza era nkukagasa nti mu bantu abasoose okunzijamu akaseko oli omu ku abo nawe sebo kanzigyemu gwate munnaye nkubuuza anti nze nakula n'abakadde abakadde nabeeranga nabo so kwegamba kino ekintu nze ngamba sikyakugula buguzi kino ekintu mukama akola ki akikuwa nga kikyo nga kyabuzaale kino ekintu sikyakugula buguzi nti ogenda mu owino oba mukopa complex oba n'osangayo omuntu ng'atembeya butembeyi bitonne n'omugampayo ekitone oba omuntu n'akugamba nti basebo ne bannyabo talents available here if you take this box it will help you to sing like Lukasa Yambongo Ngoma Lokito howe Michael Jackson kurde ganga howe Haman basudde abatayekubira kalango nedda okwo kubeera kumala biseera ng'omuntu asenya akamwa k'engamiya ate teyiza kwebaza nti wadde okugamba nti thank you so much for the distinguished work that you have done papa n'akazungu oyinamu nabugumizibwako mpaka mukyakumeka kitwale nti nali mbuzayo diguri etya waliwo ey'obufumbo waliwo ey'emakerere ey'emakerere anti waliwo nga ovudde mu P7 n'ogenda opasuyinga ediguri waliwo ne bwova n'ogenda nga ovudde mu senior 4 ne senior 6 anti kaakati bwe mba nasoma primary nentuula senior 4 nentuula senior 6 nenkomaawo oli wakabi nnyo inala bangi boosinga abatalinamu kubanga nze bwe nali ngenda ku university mukama katonda yasindika zimalayika ze ne zinona kitange ne zimutwala mu kifuba ekya Abrahamu kyentegeeza kufa omanyi omuntu ayinza okubuuza mu bulamu bwo Abrahamu wamulabako ayinza okukikubuuza n'atamanyi nti kitegeeza kufa owaye gwe wasoma mpaka wa nze nakoma paka S2 kwegamba nalina nnyo okwagala okuyimba n'emizannyo kakati tatange bwe amala bakyankalanamu ne mukadde tata naweta embeera yavaka tata naweta mama natugamba sikyayinawo nanga mwana wange mutandika okweyiya kati nze kyenakola nali musajja mugezi nali muto naye nga ndi mugezi kyenava nfuna mukwano gwange waliwo omwami bamuyitanga Geoffrey Kiruube muvubuka atwalinga kale emyaka gyegimu nemugamba Geoffrey tetulina nonno bulungi kasente tetuli baana bato taata bageza ate oli Geoffrey ne taata we yali yalekawo bwe bityo nemugamba Geoffrey omanyi tuyiyeyo eŋŋoma gyebakuba eŋŋoma eno zebakuba naye nga ate ffe eŋŋoma ezaffe zetwali tuyiya nga tulina kufuna tyubu za mmotoka ze z'omunda tyubu z'emmotoka zennyini
Tukitegeera. Era ne tubuyonje. Ogimanyi kakati bwe tugifuna ne tunoonya emikebe gya langi ena ne tugulirako ne tunoonyezaako n'eddebe ebiseera ebyamalebe gaalabikanga nga sigaggula n'emikebe gya langi nga kati ennaku zino tebirabika abascrap babitwala ne tusala tube obulungi n'obugirita ne tugireega ku mikebe eno ewatali covered ewatabeera kava ebikkako ne tuleega ne tusiba ne tufuna abantu abatuyambakawo ne tusiba nga tusaze n'enkuba ne twega bulungi ne muvaamu eŋŋoma ne tugenda ne tutema netagogezaako akantu ako kuba boyo ngambe kapya ne tugenda ne tutema obuti bw'amapeera sayizi emala ne tuyingira ekibuga kati nga ejofula akuba eŋŋoma waliwo Dennis bamuyita Ben nga akuba ngalabi ey'eddebe nze n'ennyimba wolololo mwebale bulum abaana b'emmamba muzina bulum bannange mwebale bulum ne tukola ssente ziringa obwoya bw'eŋŋoma ate ne tandika okumirizaawo amaka abantu balaba kipya ate kati essaawa nga waliwo omuntu ayinza okumanya nti omukebe gwa langi guyinza okuvaamu eŋŋoma twali tuli awo batwise ebiseera baziyitanga RC batwise bakyamaani ekintu kikutte buli lwe olukiiko zinatulanga nga ffe tukuba eŋŋoma tuggulawo kwegamba nze nakula nze nga okubikuba ngezaako biigo bikuba mbikuba naye nga sibiteeza naye nga bwe nkwata mu ndago bonabo nga bakkiriza era twayimbanga okuyimbira era nga nze ennyimba bwe zijja mu mutwe zina n'engeri gye zijja eno ogendanga okugirandi nga tugamba tugendanga okutambula tuli mu kkubo ng'oluyimba lwazidda mutwe tugenda obagenda tuyita mugye ti bombogodde oboggoleraani omusajja eyajja n'akawempe oboggoleraani nti bombogodde oboggoleraani awo eŋŋoma nekwajja n'eŋŋoma nekwajja beni nakuba eddebe sente ne ziyiika akati ojja otya okusisinkana muganda wo omanyi katonda nagambye katonda nze musaba ebintu ebyo katonda akola ebintu ebyenjawulo nali biseera ebyo nali mbeera Kabalagala kati nensenguka nenva e Kabalagala nenzira erukuli waliwo omwami bamuyitanga Wiriba nga alina edduuka ono waatula ate nange wengula ki wengula ebintu nenge mabegakawo nga mu 987 walinga omuvuka bamuyitanga Papa Condom nga muyimbi nga tumuyambayambako kumuwa music byayimbangako oyo era yafa naye kati bwenvayo nenzira enaŋŋanda eyo nensinkana oyo ngenda omusinkana nga alina music gwayimba nenga music gwayimba obadde okyanyumiza Solomon Solomon nga obadde oŋŋamba olinayo ennyimba endala nga tugira tugambe oba nga temuyimba ku bakazi kale zakuwaana bakyala nenga nga tayito tetukozesa ki manya g'abakyala kati twayimbayo akayimba bakayita ezitokota by the way ezitokota naye yemu ku beginning yaffe newankubadde twasooka Solomon kuba Solomon ye beginning yaffe mu audio then mu video ezitokota nerwakuba nti nga bwomanyi ebisoomooza bibeera bingi mbeera y'akasente n'okunyoomebwa era makadogo nga bwasoose okukola ki nga bwasoose okugamba n'ogenda mu studio ne bakulaba ng'ekyangwe kwegamba ne bakutwala nga makeddo omuntu makedistic alyawo kwegamba nga balina gye bamulonda eyo oba nga bagenda Gaboni ne bamulondayo so by the way music industry ekisinga okutawaanya music industry we Uganda lack of respect obutakola ki ekitiibwa kyova olaba nti banaffe bo kati nga ba neighbors abatanzania banakenya abanigeria abakongoli Congo Kinshasa nti mbamanya kubanga Congo Brazzaville tekola ki tesoundinga nnyo kiri awo kyova olaba nti bo balina solidarity naye nga ffe e Uganda lack of respect yesinga okukola ki yesinga okututawaanya era kyova olaba nti tukyali mabega ng'ensawo z'ekooti buli omu azaala wa munne naye ng'ate kino ekintu kyandibaddemu kye bayita solidarity oba unity oba obumu kati nga Wizkid excuse me nga Wizkid nga bwe yayamba ni Shahidi
obaba omale kati that is solidarity ne ebye Uganda kwefaako bwefaako ng'obwana bwaki buli mwagamba nange ndiwo ku lwange ng'obwana bw'embaata so kakati ne tukola akayimba kezitokota ne tukola video yako by the way music tumukozeeko nerwakuba nti okusomoozebwa kubadde kungi promotion biki wano ne promotion gireke nga ne bwoba okozeemu ensobi oli tayinza kugamba nti eyo nsobi awo oyimbye bubi tayinza kugamba yasirika busirisi kyali wange n'okufuna omuntu n'akuwa consultation n'omukolako consultation yafuuka ya sente lwakuba nti kati nze mukama amwebaza olw'okuba nti ntambula ne Maaka Dogo kubanga Maaka Dogo ye muntu gw'obeera naye n'omugamba nti ndese instrumento kubanga ffe instrumento zaffe za mumwa yesi za keyboard nti nsooka kutuula mu kalobo tubabuulire tufuna kalobo n'okuba pa nze nentandika ayimba solo bakwebyo nkoye mbeere mbi nkoye okunvumanga leka kunfuula sekibote awali abaana bange daba nkeera matumbi budde mbanoonyeza sente entuuyo nzisanguza bibatu mbafunire ekyokulya mbeera ndi awo poliisi etuuse sebo tukutwala olina omusango nti ate musango ki basajja bannange munyambe musango ki twazegeyena ne mama w'abaana bange enkutadde genda mama omanyi kyekitegeeza ekyo nga poliisi ekwagaza ati omugobye omukazi yenga alya ku poliisi ng'aloopa ndi omusajja angobye mu baana bange lwakuba ndi kati bw'oba oyagala okamaleyo kaba luyimba lujja kuba luwange ng'okooya embeera embi akayimba ne Ray yakafunako mu audio yakafuna mu audio akakayimba kanyuma nnyo by the way lwakuba tekafuna video kayimba kamulamwa nnyo sebo Ray atuwa akayimba kaffe tukaagala akabawe omanyi kambabuulire Ray by the sime Katonda we yaleeta Ray nebaza Katonda Ray wafuna abasajja abasinga batwala tutunula zintengese ng'enkoko ebika ewali mbabalooza tuli ba Makedo nendoza mutuwulidde ate tukyajja ate ne Nessim Pan production musajja wakabi nnyo Nessim Pan production omusajja oyo alina amagezi galinga aga president tokubye nnyo olaba nedda omuntu okukwasa promoter nakugamba promoter wuuyo ne bwaba nga talina kyakuwadde gwatirisi toba ne promoter bwaba alina kyakusabye kola ki kiweeyo kubanga saawa yakakati wali abantu abayimba nga talina promoter talina plan B talina C talina mwamagezi nga talina consultation nga yena ali staka teriyo studio gy'oyinza genda mu wano mu Uganda producer n'akugamba ndi wano noonya sente okole bwoti ffe tubadde mu studio mangi ye producer ekimukwata kugwe bw'omuwa oluyimba n'omuwa sente banyumirwa nnyo olufuluma ng'aseka ngamba kiweewe kigenze kino oba byavuddewa kwegamba kinaagalaba ku Nessim simanyi omuntu tobera 100 oyinza okubaako naawe ayinza okubaako era wali abamwogerako bubi ekyo kyesinza kuwakana kubansi naye nze ku saidi yange Nessim atuyambye nnyo amazima Nessim atuyambye nnyo era Nessim ye muntu eyateekawo ebibatu bye n'atugamba mutuuleko kubanga Nessim oluyimba olwo twalukola before ne COVID-19 nga tannabaawo olw'embeera no. Veronica twalukolereyo mu bakasese mu babikinca bakadeyide abatubonyabonya balinga n'ebyangwe leero bwagoya akalo enja asuubira kugoya ttaka kati abo bagamba nti mulinga n'ebindazi
era balinga ebinsuti bya sekoko bwekyanjala nerowooza emaze bonna bali awo ensi yabakuba bukubi ate katase bavuma buvumi ate nedda si byakubavuma buvumi baterere mu layini olaba n'ekyuma ekikola sabbuni bw'aba akyamye kimukoonamu aterere atule mu katiba ate gwani gwe batakoonamu katubakoonemu babeere omuntu olaba by the way nze kisinga okuneewuunyisa kiri ekintu ekikimu omuntu n'okola bizinesi let's say n'otandikawo kampani oba eshootinga video oba ekola audio nze mba amanyi nti omuntu yenna bw'akwata akayima n'akatwalayo jasi obeera onoonya ki onoonya sente kubanga ekyo nze nkitwala nga source of your income naye nga omuntu n'akwata akayimba ke n'akatwalako ewuwo okashootinga video n'omulaba ng'omuntu eyakolimirwa gwe baanaaza ebikoola by'ensogasogga n'emirandira gy'olumbugu ekintu ekyo kiri bwe kiti abayimbi b'e Uganda ogenda nno otusokoola abayimbi b'e Uganda onsokoola olinga sokoola omula gwaffe tugende mu maaso abayimbi b'e Uganda okumanya bazibu omuyimbi akutambulirako okuva ng'okola lihaso y'oluyimba n'akutambulirako ng'olutute mu studio n'akutambulirako ng'olusuutinga video kutambulirako batya asooka n'agenda mu studio n'agamba producer n'agana oluyimba odumastaringa ekyo ne producer n'alubawanga bwe mulifaanana kati bwe mulutwala muluwuliriza abamanyiko abakugu n'agamba nga oluyimba tebalukoze bulungi terwawedde n'oddayo n'agamba nze we nakomye ne mugamba tetulina buzibu tugende n'ekino ekiriwo kati producer ono akubuuza nnyani anaashootinga oluyimba video amumanye bw'omumugamba nga akubira oli omuyimbi nti gundi yagenda bashootinga video kati ng'amuyita nga bamunyiga akantu ng'ashootinga video bamala ogishootinga okugimuggyako lutalo nagana ogikalalinga nkugambye n'ogikalalinga nagana n'amanya n'atateekamu n'okugibanya n'ebeera ya lutalo n'ebyabashootinzi be mwali mwagala bibeeremu n'agaana obiteekamu n'omubuuza kiki buzibu ki n'ayagala ate kyokka nga mwakanya sente mwakola ki mwakanya sente omanyi bino ebintu byandibaddemu kye bayita consensus kwe kukanya okola ki mulina okutegeeragana ne mu negotiating sente bw'oba nga tozirye omuntu mugambe nti mugamba amazima kubanga naye tabeera mwana muto omuntu fena tuli ki bakozi ba business omuntu mugambe nti obusente bw'oleese bwakyana kito topingako tukole ekintu ekitunkagana ekitegeerekeka okusinga okulya sente ze niweesesasesa ng'eyakedde okulya omuzigo omubisi yena n'otandika okwebuzaabuza ng'afuka naaba omuntu mugambe be open and tell him the money that you have brought is not enough, okay? Okusinga okulya obusente bwe. Maka dog, you can talk. Olaba nze nyumirwa nnyo bwe nkuletera milioni 3. Ngamba nti oluyimba milioni 3 tezisuutinga ki? Video. Sente zinzirize. Zenzizeyo tuzongereko kubanga ffe tusobola okuzongerako tuli bakozi bayiribi ffe tuyiriba. Tutakula tulinga oba bumyo oba buki kakati gwo omuntu ate bwotanga nti sente ntono ate nenzikuwa ate nozikwata ate nenzijja okunsuutinga video ate gwe nowooza mu n'obusente bwe mwampa butono ngamba lumu tireta sente bwe ziti zenjaga kyova Nasimu ali open Nasimu agamba nti nze njagala kamu kitundu naye afu yavuzo njagala 5 oba 7 oba gwe bw'oba osobola kwata kozo labanga nyingi kwezu balance aleme kusumbwanga omukola ki abeera open joli kati gwe no manya nti kamu kitundu kankwateke 7 ndemowe era Nasimu olumuwe 7 ngakugamba nti soko yimbemu ngoyimba mga nti mukomeo olunaku bweruti ekinasima ku Nasimu era olutuukayo ku lunaku bweruti nga yabagambye nze Nasimu yakola ekintu bane kino nze neewunya n'enseno mukama oba atwagala Nasimu yatwa program tugende tukola oluyimba ne wajja abayimbi sijja na bakutukiriza manya nga baamaanyi nga naffe tubatya owulira naye nno omwana olwakubira Nasimu esimu nti Nasimu waliwo abazze Nasimu yamugamba bagambe bagende luno olunaku lwa Sweet Ben ne Mac Dog
The hustler, a man of reality, not casuality. Mutabanu wa Veneranda. Yes, delicious like American po. Kakati. Nga tumaliriza. Badde njagala bangambe obugambo obusembayo gwe gyoli naawe eri abantu abakulaba. Abatulaba mbebaza era bantu nze mbaagala nnyo kubanga temwina buzibu n'abantu, temwina mbeera ze mutulazeeko mbi ffe gye tuli. Oluyimba twaluta Veronica kwali ku YouTube kwali, ku Instagram kwali, ne bisigadde atambula. Mujja ddulaba era mweyongera oddulaba ate mweyongera okutusabira, mutusabire tusobole okweyongerako mu maaso kubanga music tuyina mungi. N'oyo omugwe tuyimba empapula tumala ziranga zitandise okwonooneka. So bwe wabaawo embeera y'okutwagaliza mutwagalize music eyo tumuyimbe, tetuli babiri. Gye bujjako mu maaso abamu babuuza lwaki temukola club, kituufu mutubuuza naye ffe club ezaffe tujja zikola naye nga si kati kubanga buli lwokula nga gwe buli dakiika bwe bakutwala emmanju bakusitamya busitamya noweza emyaka mwenda nga bakusitamya busitamya ne bwokaddi wakabakaze kakukwata. Kakati ffe tulina okusooka okuyiga okwesitamya n'okweyimusa. Oluvannyuma tujja kukola club n'abayimbi abo naffe be tunaaba tusimye nti n'abayimbi abalala bawandiikire. Nze njaga omuyimbi gwe nsinga okwagala mu bulamu bwange gwe mpulira nnuma mutima era ne Sweet Ben akimanyi nkimugamba kuba mbeera naye. Oyo muwala eyayimba Ajati wa Haji Vivian Tendo mwagala nnyo kubanga omwala ekimusimwagala nti ne mwagala kaliya yefa ayina eddoboozi eddungi yakuba oluyimba lumu zazeeko kuba tebitegerekeka bamulimba bulimbi ne bamuwa ebintu ebitategerekeka. So bwe mansazeewo okulonda nze ate ne bwe mba muyise era muwa luyimba nga asooka kuyimba yekka saga asooke kola club na Ben asooka standinge ye muwala yekka gwe nnyinza okulaba nti abasajja gwe nandibadde tukwatagana naye kati kanso Silver Kyagulanyi musajja wa maanyi kati oyo ye musabira busabizi mukama amuwe buwangazi era amukuume. Obugambo obusembayo basebo ne banyabo mwena abatulaba obugambo obusembayo kyetunoonya ye support kubanga naffe ebyaka bitukoze eki tubirina sigamba nti ebyakabi bibeera eyo gye mubiraba naffe ebyaka bitukoze eki. So it's a matter of giving us time kubanga ffe tetwefuula ekyo kyekisooka tuli bamazima nti embeera yonna ffe okusinziira nga bwe tuze tutambula omuntu bw'oba oyina kaddiiruko oba oyina puroguramu yo ffe tetulina buzibu. Ray wali Nessim production wali naffe weetuli era nkakasa nti gye bujja mu maaso eyo nange kennyini Sweet Ben nga nkwatagana ne Raise ne Macdog tugenda kubawayo ka performance kubanga kyensinga okumanya abantu baagala okulaba Sweet Ben performing atya era nga bwe nakugambye nti ndiki yabibalaga nti ndiki nsose kugamba ki ogambye oli performer oli muyimbi oli comedian oli chi you are the best of entertainment. Kakati abantu kyemuba musaba akaseera bwe kanaba katuuse njagala mbawemu performance I Sweet Ben bino si byakwejubisa si byakwesiiga oiro si byakwesiiga nva nti olw'okuba oba mbunoonya likes. No, yes, likes nze noonya nenga nze ngezaako okwogera ekyo nange kyenfiiringa nenga nandyagadde mbuuzeyo ku bantu kubanga abantu babeera mu kutunenya eyo mutugaana okubabuuza ne Macdog by the way ayina okubuuzaayo. Owaye Ray tuli mu shooting awo tutawanya nanti madde ndaba tokwatanga neewuunya biki abasajja bali wano banyumiza babuze freestyle biki bazimpadde freestyle zonna ennyimba Veronica baŋŋambye akayimba kaabwe olina akayimba k'olina ssebo olina akayimba ke wagaana okola okutwala abantu wakayimba kaffe ssebo akayimba abantu bajja kafuna naye abantu bagumemu tebaka
tumalirize. Baseba ne banyabo sokoleke mumanyi okunenya bwe mba nfunye platform sibabuuzaako abantu mwena abena kasero mbabuuzaako omwo wino downtown Sara mu kizimbe kya Pentagon Siraji Korisero mwena basoro siba Sweet Ben ng'ofiringa Sweet Ben nga wamutamira ate by the way abeyo nze manyi n'okuba wamu by the way n'obuzinamba wamu olujabera lulala kale nze nja kutumirako family ya Wycliffe Kato Muzeeyi mbagalanya nti EDC David Senyondo mbaganyo no Ray obutakwogera kutoza nti sikwagala goloza sikwagala nkwagala oba yambadde kitete yo bafupeti ezagwako nga gyoli munze nkwagala oba yambala zino nkofira z'abachefu nze ndi naawe onebone siga obusabwente nja kulya ayambala bero bottom tumalirize